Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abatulaba ku al-mimbar tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe mu hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatutegeereza ebintu bisatu ebizikiriza era nga twabiraba mu paati yaffe esooka. Paati eno eyokubiri tugamba nti ebintu bisatu munjiyatun nga biwonya era nga ekintu ekisooka kyeyagamba nti fal adil fil ghadabi warida, obwenkanya. Omuntu yenna ayagala okuwona mu nsi muno abeere n'obwenkanya, imma alina obusungu oba nga talina busungu. Ekigambo ekyokubiri wal qasdu fil faqri wal ghina, okubeera n'ekigendererwa oba okubeera ku mulamwa oba okubeera ku mulamwa fil faqri wal ghina, oba obwavu bukukutte oba obugagga weebuli, omulamwa oteekeddwa okuba nga ogusigalako lubeerera. Abantu bangi obwavu obungi bubiyitirira, mwana wattu ogenda okulaba nga avudde ku mulamwa nga akoze ebitajja. Abamu ne basibira mu masabo, abamu ne bata Allah waabwe, abamu ne batta abaana baabwe, abamu ne basaddaaka abakyala baabwe olw'emmaali kubanga obwavu bumuyitiriddeko. Wal ghina, n'obugagga nabwo we bujja obungi, mwana wattu abantu bava ku mulamwa n'atandika okuyita ku mizikiti nga tasaala kubanga talabawo wagenda ku paakinga, atunuulira emisaalo nga tegimujaamu kusinziira ku ngoye zayambala n'ebisigaddewo ebityo, naye bannanga omuddu omukkiriza asigala ku mulamwa, tawubwawubwa, tava ku mulamwa, imma obwavu weebuli oba obugagga weebuli. Ekigambo ekisembayo ekyokusatu wa khashiyatullahi fi sirri wal alaniya, mwana wattu ajjukira Allah jalla jalaaluhu mu kyama ne mu lwatu. Oyo ye muntu ebintu ebyo ebisatu singa aba abikoze, mwana wattu Allah jalla jalaaluhu amutaasa ebizibu n'emitowaana egy'ensi eno. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.